maama n'omutwala mikolo ayiga okwegombako omulaba nga ateegomba kati nayiza omutwalayo. It surrounds me like a shield, and it will cover me from now until the day I see my King. Kozi baddiya temwerabira okukola ku toilets zammwe eddagala fa abalirina ekipapula bakikyusizaamu for a purpose. They told me the reason why. Naye ng'eddagala lisigadde lyerimu tobeereyo n'ekizibu n'osirika kuba ennamba eri wansi okole ku toilet yo eke eddagala lyerina erisa toilets ne zikka wansi nga teziguddeemu nga tezifunye ebizibu naye nga toilet esebusi wansi. Have a great day. Kantwala omwana alabe emikolo. Ciao. Banange mbabuulire nakedde nina ekintu kyenkooye nga nkooye okudrawinga akasige every morning nga nfuluma. Ne mbuuza Gloria ne Jole nti waliwo ayinza okundrawinga akasige ne kalastinga for some time. Ne baŋŋamba yes, genda mu Highlish Entinda Najjera Kiwaatule Junction bajja kukola akasiga akalungi. Ne mbakubira essimu ne bampa appointment nakedde kumakya ne mbalumba awo nabadde mbabuuza bannange tekaluma ne baŋŋamba ate kajja kuluma. Awo babadde bakamishalinga mbu kabeere nga kenkanankana kaleme kubeera nga kawukanye ku feesi yange kabeere nga kagenderako. Babadde awo bakadrawinga nga bantandiseeko anti munange emikolo gimpuuba naye nsooka na guno tugenda mu kikadde gospel music concert ku Serena Hotel nga 13 April ku Palm Sunday okuyingira pa person emitwalo 10 VIP emitwalo 2 emiliyoni 2 a table. Bannange nze nateredde dda nanyumye dda. I'm ready to go. Mundabye.